Mbega wa Museveni Omutemu wa Museveni bwe yabadde asindise olunaku olwajjo wali mu bitundu eby'Empigi okutemula President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kati nno biranze ebigambo bigenda byongerera ddala okuvaayo ne Bwino w'enjawulo agenda ayongera okuvaayo n'okukakasiza ddala nti ono yabadde atumiddwa General Kaguta Museveni asanye obulamu bwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kubanga Bwino bumaze kati okulaga nti omusajja ono mukozi wa poliisi era mbega era omutemu namige atemula abantu ng'asinzira ku poliisi ey'Empigi gwe bawadde omulimu guno ogw'okusaanyawo President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine alina n'akabinja k'abanne bawerera ddala abantu 5 n'omusoyo kumpi abantu bagala abantu 5 ku 10 mweyo namba we bali range eyo balenjingira era nga bawereddwa emmundu embwasi ne sente empitirivu okulanga basanya obulamu bwa Kyagulanyi nti bano batambulira ku President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine buli wadda kati nno yoyo gwe bayasiza amayindoyindo ali mu ddwaliro mbu afuna bujjanjabi n'etava ku ssimu weebuuza biki byabayogera buli kadde olwo nno olukwe lwayise ndayira wano okukomba ku kitooke kya gonja n'okukomba ku paasi ono bagenda kumukuba ebyasi bamutte ono balina okumutta bagenda kusooka bamuggyewaawo bamubuzeebuze kinavamu bamutte kuba tebaagala kulekawo obujulizi kuwona ensi emutegedde buli wamu ono yabajja okuwa obujulizi ku Museveni nti yali amutumye okutta Kyagulanyi Ssentamu kati balina omumuggyawo nga obudde bukyali babubuze obujulizi obwo naye kasita ensi emutegedde era ensi emumanyi nti mbega ow'oku poliisi ey'Empigi kati nno bino byatandise nga byantu nga buli omu abiyita bya lusaago bwe yazze okumpi ne President ne bamugambako nti ssebo lwaki osemberera President n'ayagala okulaga amampa ati kuba alina pisto abo abaana b'Empigi bannampigi ne bamugamba ssebo oyo Kyagulanyi gw'osemberera osaagana okusaaga muliro gwokya ne bamusikako ebipisto bye ne babikasuka eri ne bamuwaamu awo empi ng'aleeta akajanja mbuno ye wamanya ayine mundu sijja I will shoot you abana ne bamudisaminga ng'akyakuta olumundu lya oza I will shoot you yabadde amanyi bajja kudduka naye abana bakwesezza obukode bw'ekika ekya waggulu buli bwe bayigireyo e Russia bwe bayigireyo mu America bwe bayigireyo e Israeli ne bamuggyako emundu nga tabamukutte nako bamudisamiza omundu gumbwe kapwa akamundu ne kagweri ne balyoka bamugamba so tuddamu okumanyira Kyagulanyi ne bamusobola okumuparalyzinga obutaddamu kuleeta mampatige era yakkakkanye n'adda ku ssimu ye kuba amasimu ng'abaana bamaze omuteekamu ekijugunyu kati nno yoyo ebimukwatako alina ne banne ekibinja ekinene kyatambula nakyo bano bawereddwa omulimu omunene okutambula n'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ensonga eno yagenza okutuukawo nno nga muganda waffe Saalake yabadde yafunye edda ku mawulire gano era nga yategeezezza eggwanga saba tusooke tuwulire ku Saalake engeri gye yabadde aleesemu sitole eno nga ono tekino tekinnatuukawo incident seno tennatuukawo omanye bino gye byavudde era alina ne banne ogubinja gunene gu gurupu gwatambula nagwo baagala kutta Kyagulanyi era bamutambulirako buli wadda kale Saalake sooka olutuwe Saala Sebo omukulembeze waliwo omwami gwe bakusizaako bamuyita mwami Kagolo yaliko DPC w'ekitundu ekimu era yaliko mu magye essaawa zino gwe bakusizaako ali mu kutambulirako bali ttiimu bali 9 ate omu ku bo wa famire yo yeemanyi sijja mwogera linnya naye ng'abakulira bamuyita mwami Kagolo bamuwadde ne passport ya Lwedi era buli nnyonyi gy'onaagenda kajja kubeerangako n'abaana ali mabega agenda kuba kulinnya Kagere ne pisto nayina wanaafuna obudde oba anaakunyiga liiso oba anaakunyiga kugulu naye nga bamuyita mukulu Kagolo gwe bakusizaako weebereremu ekikulu kya byonna gw'osiibwa ogitugamba naye nga mukulu Kagolo bakuzaalabwa bisingirwa simya bisingirwa manyi mwe bavuye mu sensu enzuli naye mukwano gwange ojja kuzirya kujja kuba obuwumbi 2 oba bujja kubaaka igwe okuva ku baana bo paka ku bazzukulu bo ne bajjajjaabo n'ebijja tebijja kubeerawo kubanga oyo gwe tulinanga akatikko ekibiri tisinga mumugolako obumogozi wewe ti mogolo just mogolo omujjoka kasa nti Uganda tuli bakoowu anti mwe mubikole tuba tulinde n'eriisejjo gye buli kimu tukiraba mupulaninga kino kiri naye nga temwetantala nga nemukola ensobi eki kwe mumulumyako kannasuwe kati temuŋŋamba nti sibagambye naye nga bwekitiibwa Kagolo n'abakuwadde omulimo gukole sikuganye gukole era tugwesunze nnyo ogukole naye nga manya
eyakwalula ejja kuba esiridde. Pulezidenti abantu b'obulinnya nabo ku nnyonyi abamu babeera bakuwerekeddeko okugoberera ng'e South Africa bwe kyabadde. Amiina. Amiina. Bigambo ebyo byatandise. Salake obubaka n'abutuwa tubweyanzizza. Baataddewo kigurupu ky'abantu 9 bagoberera Kyagulanyi era baweereddwa ne red passport. Bw'anaaba ng'agenda Mitera w'Amayanja nga bamugoberera, bw'anaaba addawa nga bamugoberera, buli w'atambula wano e Uganda nga bamugoberera paka lwe banaamufuna mu tageti zaabwe nga balaba nti abantu tebajja kutegeera nti gundi yamusse balyoke bamukuba ebyasi ate tutandika okuwoza kitalo nnyo rest in peace RIP. Kati n'ebigambo bino tebigenda kuggwa leero, emboozi eno tegenda kumala gasituka gasirika. Okuzanyira ku bulamu bwa President Kyagulanyi Ssentamu kyasitudde emitima gy'Abannayuganda era buli omu kati munyiivu, buli omu awa endowooza ye era buli omu alaga ekirina okukolebwa. Era Mwami Museveni simanyi oba ennaku asigazaayo nnyingi, yandiba nga zisigaddeyo ntono mu entebe mwatudde. Asootuulira ate bino byonna Kyagulanyi kutandika mumuteekako batemu baagala kumutta, obuzibu bwe buvudde. Ekintu kyentunuulidde mu kuziika taata wa Eddie Muto olwaleero nenewunya, njagala tugende mpola ku vidiyo eno mujja kuntegeera nti kati abantu basinga ne poliisi okubeera professional, basinga poliisi okubeera nga bamanyi ekyokukola. Nti mu situation nga abantu battibwa n'emmundu asse n'alema okutegeerekekwa mu Uganda, mu situation whereby poliisi egamba nti efuna intelligence report nti mu ggwanga mulimu abatujju, naye ekyalemye okuballocatinga be baliwa. Era ne mugaana n'enkuŋŋaana z'NUP nti waliwo okutiisibwatiisibwa obulabo buyinza okutuuka ku mukulembeze w'NUP ne mutuuka okugaana enkuŋŋaana ze. Era naye n'avaayo n'akikonfaminga nti baafuna lipooti ku kubeera nti waliwo abaagala obbakola ki, obbatuusaako obulabe nga bwe kyali previously mu Butambi nti waliwo omusajja eyayina emmundu eyayina pisto naye baalema okumukola ki, okumwallocating. Akatambi kano kazze kasaasaana ku mikutu emigatta abantu nga kalaga omuvubuka mu ssaati eya bbulu eyali mu lukuŋŋaana lwa NUP Embarara eyajjayo basitoola mu nkuyanja y'abantu. Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi bwe yali ku pulogulaamu yafuwana ey'ebigambo tebitta ku Lwomukaaga oluwedde yakakasa nti gye batambulidde bazze bafuna ebyekango eby'okwagala okutuusibwako obulabe. Kati omusajja yasobola okwemulula n'avaawo n'abula mu bantu abo bonna ne mu poliisi. Jjukira epoliisi yemu egamba nga temunnakuba nkuŋŋaana mutuyite tubawe mutuwandiikire tuba providingira obukuumi. Omusajja yasobola okwemulula n'atalabika n'abula. Era enanga n'avaayo n'agamba omuntu ng'oyo alina kabasitoola abavaako atya mwenna ne mukola ki, ne mutamukwata ne mutasobola mufuna n'abayitamu. Byali bigambo byena. Nanga kakasizza nti poliisi egezaako okulondoola ekifaananyi ky'omuvubuka eyabadde ne basitoola mu bawagizi ba NUP. Twebuuza lwaki tebaamukutte omuntu omu wakati w'abawagizi 1000 ng'alina basitoola ate n'amalaga ne yeemulula bw'atyo. Abakesi baffe bagezaako okulondoola ekifaananyi ekyo tusobole okutuuka ku muvubuka oyo. Amala okuba nenya nti baakola bubi omuntu oyo muleka abayitamu atya, kyokka nga he's the same person agamba nti abavubuka abo ba private guards tebalina bukugu bumala. Abamu ku bano ba private guard oba abakuumi si batendeke, obukugu bwe balina bukugu bwenkanidde wa. Okiwulira? Naye olwaleero ekinneewunyisizza abatalina bukugu bumala basobodde okufuna omusajja alina kabasitoola. Ekinneewunyisizza mu bonna bwe bakuŋŋaanye bagaye temukwata kamundu nga bakimanyi waliwo okubulankanya obujulizi. Ojja kukwatako ebinkumu bwe babisangeko nga kye baagala basangeko ebinkumu by'oli abadde nannyini mmundu. Emundu gye babadde bagala okubira ba pulezidenti, emundu gye babadde bagala okukozesa okutta pulezidenti wano Mpigi gye tugenza okuziika jjajja Eddie Muto. Era omusajja tumuyina. Kati emundu ng'emaze okubeerawo kitegeeza eyo efuuse crime scene whereby erina kubeera handled by forensics bajje balabe emundu badasitingeko ebinkumu balabe bakonfaminge nti ani abadde nannyiniyo. Ekinneewunyisiza mu byonna era waneeno we neewunyirizawo kyovula nagambye nti mu ntandikwa ya vidiyo nti abantu basinga poliisi okubeera professional, poliisi eri unprofessional. Ye police officer okujja n'engalo ze tayambadde gloves, simanyi oba akola mu department ya forensics, najjawo emundu
n'ajja unloadinga n'engalo ze. Musajja tetumanyi kyabadde ayagaza pulezidenti waffe. Abasirikale batuyambye bakoze mwoyo gwa ggwanga mundu bagitutte. Sikubulankanya bujulizi. This police officer should be arrested okubuzaabuza obujulizi. Kubanga bwe bakwata omusajja oyo nanyini mundu bajja kutwala mu forensics badasitingeko ebinkumu ebiriko nga kuliko ebinkumu byoli n'ebya police officer. Kati bwabanga ddala abadde mutujju mugenda mumuvunaanirawa kubanga emundu eriko ebinkumu bibiri ebya police officer asobola okwegana naganze bwe nali mu custody mu police custody bankwasa ku mundu ze mundu asobola ojeegana kuba kati kuliko ebinkumu bya mirundi ebiri. Enanga you should come out mutulaga omusajja ono tubalabeko nga mumuleebuukanya. And this police officer naye ayina okubeera arrested kubulankanya bujulizi. Tubalinze enanga tukulinze onyonyole si byakugira kati mu bitwerabize. We are watching you. Tulabe kale bwe mugenda okusirika ku nsonga eno kuba omusajja mumufunye emundu mugifunye ne police officer naye mutubuulire kiki mugenda omukola okujja crime scene najjawo emundu n'engalo ze n'atalinda forensics kujja kubeera nti yeyina okujjawo emundu. Tubalinze enanga tubalinze awo tuli bannayuganda buli omu kati mubikufu obwongo bwanjulukufu buli omu kati abalembera asoma embeera yeetegeerera yeelowooleza. Ebyo bigambo bya Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi yatugamba nti mwelowooleze mwetegeerere buli omu yeetegeerera. Abaana bannyonnyola ensobi polisi zekoze ebintu bino nabibagambyeko dde emisana nti polisi yakoze ensobi nnyingi nnyo yatakkirizibwa kukwata ku mmundu eyo kuba kizibiti ali mu kubuzaabuza bujulizi kitegeeza nti bamumanyi. Kati mu video gye tuva okukola eya NTV gyekoze ekulaze bulungi nti omusajja ono amanyikiddwa mbega wa polisi ku polisi eyo ey'Empigi. Kitegeeza DPC yazode nga amanyi nti musajja we aluguddemu aziguddemu yajja omundu yaabwe. Kati bonna abavunaanibwa DPC avunaanibwa noono bonna batemu. Kati bo batubulire yabatumye okutemula Kyagulanyi. Lwaki ono bamusindise nga ali mu ngoye za bulijjo nga tayambadde uniform. Awo nno gugenda kujja bagira egenda kuseka awe gugenda kuseka ebbuka. Mulina otuwo yamwagala ku Kyagulanyi kumuttira ki yabakoze eki yabaliira ki ekyammwe muloke mumutemule. Bino tebigenda kuba byamannyo weno tebigenda kuba byakusaaga bino tebigenda kuba byakatalitali bino bya ddala bya laali. Mulina okutubuulira bwino ku bwino ate kati abaana bamujulukufu obwongo butegeera bulabayo. Enanga vaayo bitugambe temugenda tubuzaabuza nga muleetawo ebisitole simanya by'abamalaaya beekwatidde mu loogi. Temugenda tubuzaabuza nga muleetawo ebisitole simanya zaake yavumye simanya kinyamatama nga mutujja ku mulamu omukulu. Twagala ni yabadde atta President Kyagulanyi. Omutemu ono yani ekino ensonga gye twagala mu Parliament batubuulire. Poliisi eveeyo nnyonnyola ono omutemu yaani ono mbega simanya mbega yaddaze okutta Kyagulanyi amwagaza ki Kyagulanyi tanakusabako ku bukuumi na bumu. Kati n'ekino kino kirimu emirundi ebiri. Bulijjo bagamba lwa bagala okutta Kyagulanyi ba ADF. Ne tulaba w'emmundu yasooka embalala ne tulaba w'emmundu owokubiri wali mu bitundu bye yalagenda eruweero awo ebbombo. Enanga n'akinagguka mbu lwaki temwamukutte. Kati tulabye ow'emmundu omulala ne bamukwata. Bano balina kye bali mu kupanga baagala Kyagulanyi ate agana okuddamu okutambula bagambe mbu katukuwa obukuumi kye baagala okuleeta katukuwa obukuumi nga yomuwadde nga bambega bavira ddala mu nnyumba ye paka buli gy'abaalaga. Bagezaako mutekako bambega biganye ku geeti ye waliwo kamera emiryango n'emanju kuliko kamera. Emiryango n'emanju waliwo bambega abantu nga babeerawo n'emmotoka zaabwe ono bavaawo mu shifting ono akomawo bavaawo mu shifting ono akomawo nga babega Kyagulanyi n'abalala n'abayitako ne batamanya wajalaze. Kati baagala bakole kino bamutiisetiise bamuwa abakuumi babeere ddala mu kikomera kye mbu bamukuuma kubanga ab'emmundu baagala kumutta. Naye kika tukuwa abakuumi abakugu kyekiri nanga kyagambye mbu abakuumi ba Kyagulanyi bano ba bodyguard si batendeke kimala si bakugu. Naye ate be bakoze ekyobutendeke ekimala ne batakwata ku mmundu okubuza bujulizi ate DPC omutendeke omukugu najja n'abuzaabuza obujulizi oba mulabayo. Kati nno wano tuli bagezi ate tulaba temujja kukola byambyoni byammwe muloze muno situbalaba tubalengera.
kati waliwo akatambi kano njagala tumalirize nako kannyonnyola ensonga wano nno balugulidde ku ppata tebagenda kusobola Kyagulanyi beerimba bano ebya Kyagulanyi tebagenda kubisobola beerimba Kyagulanyi yabakubye KO gye bayita KO gye yabatimpudde bali mu kawompe ebavugiramu era bagenda kufiiringa amaanyi ga Kyagulanyi bagenda kufiiringa Bobi Wine bagenda kumumanya nti no tanywa guteese ye Mitembo erinnya eryo Mitembo teriba lya muzanyo teriba lya kusaaga kale tukyagenda maaso tugenda kubanga tubikola mpola nga twongera okunoonyereza okuzuula okugatharinga Bwino mungi paka letunaabitegeera tumaze okutegeera waliwo akabinja k'abantu 9 bonna bali ku Kyagulanyi baagala kumutemula baagala kumutta naye agannyabo ono yafunye ebibye n'omulala anajja ajja kufuna ebibye ate ono yabadde sampolo kati gwagenda okuddamu okujja jangu ng'oli steady kubanga ebinaddirira bandisoma ebirango kale abyebyo ebiriwo era ebitambula ebigenda mu maaso abatemu abateereddwa okutemula Kyagulanyi zibasanze mugenda kukifiiringa mugenda kuzigwamu mugenda kugwa mu mbi abaana bagenda kubakuba kiripo mujja kuziwulira omwana ajja kulanga okutta olumundu toli mu uniform teweeyanjudde omwana ajja kukuba kiripo musaga mwe n'abaana ba ghetto bali baazoleka baavaako dda tebatya bumundu bwamu bumuloza mbuno babutya mababukuta omundu ate mu butya nina abaana eno mu ghetto tebatya bumundu tebabutya mumale obudde bwammwe n'ebiseera byammwe wamma mbaagala nnyo omukama tunasaba bankuumire tujja kuba tuddamu tugambe ebigambo bataayi mweraba